tugenda mu kalulu 2026 naye kagenda kubeera kalulu kalamu sike kana akabuljo tugenda mu protest vote akalulu akokwenda akwekakandagga akalulu ke tugenda okugamba nti mbiganye nganye ensoma embi nganye enfugira etafugira ku mateeka nganye byonna byowuli ebibi kalulu ke tugenda mu protest vote bwe muri guno wetugaza gokka mumanye nti buli munacho nga joli simanyi kyogenda g'abantu nga kuno tulemereddwa kanoonye kalonde kakuume atoka bangi beerawo kulwa nsiyo yagala Uganda yo yagala Kyagulanyi si buli munankole nti ali bulungi tetwagala tena banankole bokka yabere bulungi aba twagala eggwanga nanga liri bulungi tufuna omukisa tufuna omulunzi Kyagulanyi najja tena atubuusa twali tunawo omuntu gwe twekwata kayinza tuwa birowoozo zatubuusa nali atubuusa ekyenkaniddeawo abasinga okuyimba ogenda mu bus park togenda nyabo yimirira odda abagoba piki ezo bamutaze ojaka nga banankole bakiga abali mu western abo ebagala okukola emirimu egyo naye n'osanga era nga bali compromise na kwagala kibiina okwagamba nti oli yaliwo ye waffe owakola tribe ya Afrika tumagera wagizi naye nga tamanyi kigindwa kikulu twagala ensi yonna n'ekiwuke era tuyagalire mu nsi eyo kati mu kiboga tulinamu enjawukana mu national platform awo tewali njawukana yonna etinga nti mulimu gaffe omukulu kujjako mu 7 kali gwe olaba nga ebyosi byakujjako mu 7 ebyo byakumumasaaji nakubeera naye awo owuziko obuvaaki ovaako naye olwo twawukanye enjawukana mu kibiina yatasobola kubeera mu kibiina manya tategeera values protect principles za kibiina kyalina kivaamu buvi kati abakitegeera ebasigalawo era tewaliiwo njawukana nti mpuga atawukanyeko kagaba yawukanye abedi bwanika bano bakakande bakola ebintu nga agenda zaawukanye agenda yaffe yakujjako mu 7 ubagala kolagana mu 7 kano nga tolekera akaseera kanayo kyani mu kalulu akabindabinda 2026 bannabyankyukakyuka bangi bannabyabufuzi bangi abavuddeyo ne balaga nga beegwanyiza entebe ezitali zimu ku mitendera egy'enjawulo mbuufu bwe bumu leero tukuleetedde munnankyukakyuka eyeegwanyisa ekifo ky'obwa meeya Kiboga Town Council Joseph Praise Tumuramye sebo taata ogamba otya sebo ndi bulungi ogamba otya sebo munnankyukakyuka eyeegwanyiza eky'obwa meeya Kiboga Town Council mu bugambo butono nnyo mbadde njagala obeeko kyoyogera eri eggwanga naye nga tannaba amannya nze Nagamula Abdul omutesitesi wa program kwaniriza sebo neyanziza abatulaba era abatuwuliriza erinnya nze Joseph Praise Tumuramye omunnankole yasalawo munnankyukakyuka owaddala omwana enzaalo ya Kiboga Town Council n'esiimi okubeera ate naawe olunaku olwaleero kale munnankyukakyuka omunyankole yasalawo sebo ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu byobufuzi by'eggwanga Uganda era nga mbofu bwe bumu mwembadde njagala okubanga tuwuliziganya ebibuuzo ebitonotono ebikwata kweza ensonga enkulu ze tulimu ng'eggwanga oba oliawo n'ekibiina ki National Unity Platform kyovaamu mu kaseera kano njala okutandika ne National Unity Platform yennyini mukama wange nga twebuuza core values zammwe mukyaziriko mukyali ku mulamwa ogwo mwasuuza bannayuganda sebo neyanziza okuzaawo katono nga sinaddamu kibuuzo ekyo tulina bingi ebirabikako ebitatuyisa bulungi nga mu ggwanga lyaffe abamu bayeebuzizza omunnankole lwaki towagira mu 7 lwaki towagira gavumenti eri lwaki toli wa NRM ng'oli munnankole naye ekyo kigenda kitereezebwa era okitegeeza abantu bagenda bakibuuka nga balaba ekyamazima si buli munnankole nti ali bulungi tetwagala tena bannankole bokka yabere bulungi aba twagala eggwanga lyonna nga liri bulungi bw'oba oyagala okumanya abantu abasinga okubeera obubi nti be bannankole bakukina ekifaananyi kiri painted nti banankola abantu ab'olubatu abalondebwayo nti bamuwadde ekifo ne bamuwadde akafo waneeyo n'alaka nti ye ate bw'amala okulya n'olowooza nti abantu bonna bali bulungi bwe batyo naye kwata vugako ogenda mu Western Uganda ogendeko Mwankole ogendeko Bushenyi ogendeko Entunga ogendako Ekirula olaba abantu bafaana abeeyo lwakuba nti obwavu babubeeramu ennyo ngeri bagamba nti obwavu buli amagezi bamala bubeeramu ennyo babanga abamanya ne bumanyiira naye nga ffenna tuli mu katiba keekamu kyova olaba ate bw'ovaayo noba nga gwate oli wa tribe eyo kyali kibuusa bangi okulaga nti ffenna tuli bulungi
Chobola abanza asawe naito omunnankole yasalawo kubanga kitwala it takes a boldness okulabika nti ovaayo ng'olwe newe waayo funawete kuba basingayo baga tigwate lwaki ate ova mu banno neze bannange bakulabye saagala naali agadde nnyo okulabika yafuna tutambulira ku mulama gwe gumu era kyobola twafuna omukisa tufuna omulunzi Kyagulanyi najja ati n'atubuusa twalina omuntu gwe twekwata kayinza tuwa birowoozo kyatubuusa naali atubuusa ekyenkanidde awo ndi musajja muyivu ekimala naye naali badde osanga emirimu gikuletedde ku bantu abala bafaanagana nga nze naye tewali oli yali suubidde nga bwe ndi omunnankole kati saawa eno nze yali badde oba alina okuba n'omulimu oba ogufaana emirimu girabika ku buli muntu naye osanga abannankole atana mirimu mu nsi muno abanyigirizwa kyekimu nti ne bannaffe nga munnankole ninga bayisawo bitunuli abo ogenda mu Kampala abasinga ositula emigugu abasinga okuyimba ogenda mu bus park togenda nyawo yimirira odda abagoba piki ezo babutaze ojjaka nga bannankole bakiga abali mu western abo bwe baagala okukola emirimu egyo naye n'osanga era nga bamu bali compromise nakwagala kibiina okwagamba nti oli yaliwo ye waffe wakola tribe yaffe katumage bagezi naye nga tamanyi kigindwa kikulu twagala ensi yonna n'ekiwuke era tuyagalire mu nsi eyo NUP ojja ne values zaffe bwe tugendera ng'ekibiina kiro kyewambuuzizza ekibanza tukyaziriko kituufu oyinza okuba ab'olubatu abajja batulyamu nga omanyi society y'abantu abangi twala bajja okujja balina ebigera byanjawulo ebigendera byanjawulo kwamu basanga tutambula batugattako bwegasi naye abantu abamu ab'olubatu balina okujjawo ekifaananyi kya kibiina kyonna kyonna tuba ku values zaffe kubanga akulembedde omumuli gwaffe era omwagala abangi Kyagulanyi Ssentamu akulaga tukyali ku mulagwe gumu kyobola bayagala okuvaawo ku mulamwa amukuba bukubi twalina omusajja ow'amaanyi ow'ekitiibwa ennyo Mathias Mpuuga ne bwe yagezaako okuteeka oluseke mu supu w'abannansi nga B5 omusajja amukwala kwasi lugamba mukama ffe esize values zaffe terikola tutyo netumussa ebbali so mukama nga tukyaziriko era tukyazigobererwa tulina ensonga zaffe ziri ttaano esooka ya discipline the core values of NUP discipline empisa ku buli muntu baatusuubiranga nga tutandika nga tukyali pure power asobola okuba tujja kubeera violent olwokubanga pulezidenti waffe yali mubanda yali omubanda omubi ddala nga basuubira tajja kuba wayayimba nomaganze museera kalinga bwonkuba oluyi nkuddiza panki nga basuubira tugenda kubeera mu mbeera confrontation tugenda kubeera babi nnyo tubonye abantu but we are so disciplined to the core nti neosanga bayita abantu balita b'amagye nujasanga batukwala kwase nokuba talwana so netudakaawo reliability those are the values of NUP reliability are you reliable enough yes as a party we are reliable how much you might have those that are not reliable mubalabyeko agabo najja ntumwa kadi yaffe bali from nowhere nasala nagenda wagire Piero you ebigendwa byayo ebirako netabika manyi fana kyo kuchaga kiri munda olaye bafaana abakulira musajja mutamivu musajja obulabo tuna kumukulu gwa X byasiba tuga tusoa tegantu yaso kwa president wa abantu baso kulya nawe noge that is it can't be reliable then inclusiveness mwagala buli omu muteke yes our second value we must be tuteka mbuli muntu yenna ya kusatu omulema tubalina mu kibiina abakyala tube empawalinga abavubuka abakadde era bagamba nga pate y'abavubuka n'otuukawo ne bayita bajjajja Bobby nga is proud ali proud okwera jjajja Bobby azin otuna ifya kyaffe nga kyabakadde buli munga kimukulaki kimukwatirako n'endala eyokuna is patriotism fidelity mwoyo gwa ggwanga era nakayimba katambula babeera abantu banjawulo abasaanibwa okuyitibwa mwoyo gwa ggwanga omwana yeewaayo ne bukya ku makya nga tugenda wannalukola campaign ne bateekawo jati natuze batye emmundu omwana agamba kagwake tugenda wali tugenda kuwonda abo ayipa to that extent tosobola kukwata nogamba nti bagende kulyanguzi nogamba nedda zino sente nedda iwe basenyonyi naganga ina kulabisa bulabisa abutego bwe namutega nagamba lopa abadde wadde akola bwati lwaki okola bwoti nenga he is so patriotic to his country tasobola kumulaga jiyamu okulamba etukaza abatuna bagenda naffe babande bagaba 10 ku teeka lye mwanyi ne ya court martial abamu batende waidwa ne bakwala 10 ekyo mumanyi bagenda mu campaign naye aba bafa abatuza gamba nti nedda bagenda nga kiro naye are they patriotic era tumugwa muti tali patriotic to the country as of fidelity as in tumu distance that one kuba taba ko maffe nesembayo service
giving service to the community. Sebo kwezo na zonna tugezezzaako omusobozi waffe obutono ekimu ekitalina na budget tetunakwata ku budget ya ggwanga ne tugezzaako bikola bw'otunula bonaawona wetubadde saawa eno NUP yalina essomero eituneko ebyobufuzi for 40 years NRM gye badde mu buyinza terinawo wadde ka Sunday school ke basomesa n'abantu baayo otwala kyankwanzi egenda kubayigiriza ebikwata ku byobufuzi ebyobukulembeze ebayigiriza kuyisa mateeka nyigiriza bannayuganda azin yalina essomero yabalinga kyankwanzi gyebasomeseza tebasomesezaayo byakukola ki bibayamba kutegeera mu byabukulembeze wabule bayamba kulabika nti bacompromising okuyisa eyo omukulu byakola ki byagamba essebo nesaawa tuna NUP school leadership egiriza you are giving back to the community and that's one of the services we can provide saawa eno tuna bakulembeze baffe amba yana amalwaliro agali tangible obise nalukola agulawo n'eddwaliro otunga yes one ekiboga nino mbaka kaya it has a circle kiboga women's kiboga women a cooperative society eriawo kibosa kutano nga kuliza linya abakyala bekulaakulanye nga busobozi bwe tanakwata budget naye service we shall be giving services there is time the freedom come tukyaziko kwezo tano olanga tunaje twavaako ledda seven those are the core values of any mu bufu bwe bumu wembadde njagala okusimba ekibuzo ekiddako watugambye nti abamu ku national unity platform balina engeri bavaamu ku mulamwa ebyokulabirako n'obituwa wenjagala okubuuliza nti mwenge ekibiina atuwira nti mulina enjawukana nnyingi kuviira ddala waggulu kuviira ddala kavule ate nga n'enjawukana ezo ennyini zijjira ddala mpaka eno ekiboga ewaffe kwegamba ekyo kibaleka wange ekibiina era ezo enjawukana muli bakuzikola mutya nkamanyi kankuterezeemu tetulina njawukana kuba ebyatugatta ekyatugatta NUP wali etugatta tulina ekyatuleeta awamu kati bavaawo buvinga bo okuba nti bolaba nga kifa agenda gyeriko kikwano n'ovaako buvi tetulinaawo nti bano baali babondinga ng'ekikola kino tewaliwo njawukana muffe waba oli avaawo bubyo ebyo ng'alaba ebigenda yali mukasuka bukasi mfula bazi ye yakongokako nti ng'alaba fetugamba teri kulya nguzi ye ng'enguzi kwasula anajjirya kati we bwatuvaako oba twawukanye naye tusetinga nti omulimu gaffe omukulu kujjako Museveni kati gwe bw'olaba nga ebyosi byakujjako Museveni ebyo byakumumasaaji nakubeera naye awo owuziko obuvaaki ovaako naye olwo twawukanye mujakana mu kibiina oyo atasobola kubeera mu kibiina manya tategeera values tategeera principles za kibiina kyalina kivaamu buvi kati abakitegeera webasigalawo era tewaliwo njawukana nti mpuga atwawukanyeko Kagaba yawukanye Abedi Bwanika bano bakakande bakola ebintu nga agenda zaawukanye agenda yaffe yakujjako Museveni bagala kolagana Museveni bajja kuba kusende kifaga afuna katiba bagala kuba bisamambi mu kiboga tulinamu enjawukana mu national platform awo tewali njawukana yonna zonna ejawukana kigambo kigazi oyo bawo butakkaanya nga mutambula singa tuba tugamba tuli wano kiboga tugenda hoima ekyamazi bamata batambula basukka mumu tosobola kubanga mutambula butambuzi nga temulinawo byasoomooza bwe basoomooza waliwo abantu ebikutulawo wabula alina breaking point ye newukya ku makya twakedde nzafuna kyakulya nga tulina kulya kawungeezi oba bweruka bwanjawulo wabula weekuluma oyinza banga mutambula kukuba enjala gwerumye ye naanoga ku muyembe obutali gukuba naanoga ebbali naye obutakkaanya tuyinza butakkaanya naye nga si kwawukana azindo okwawukana nkiyite ntya muzungu akiyita ate okwawukana but it's more of misunderstandings zirina okubaawo naye nga temawukanye kiboga amuze bayita n'entalo naye nga kuba kweyagaliza okwabamu abamu tebategeera kye bayingiramu abamu balowooza tuli mu opposition bino ebya bulijjo kuzanyiikiriza bagenda okulaba nga bino byaddala netandika obatawaanya naye tena okweyagaliza nti olwokubanga Kyagulanyi atugamba mugende mwesimbewo ate nga bwe mwalina ebisaanyizo ebyesimbawo bwe mubanga muli mu ttiimu ng'abazannyi naye Kyagulanyi tugeze ku Arsenal nga Arsenal erinawo Saka ng'erinawo ne Nwaneri bayinza okuba nga bonna basamba ennamba etya ennamba emu
naye wona balina kola nyokola kati waliwo asigaza ye namba kati ebajje no mu kisaawe abantu abasigadde bale bango nayogera bibye bagamba bali mu kwekuba naye ng'oluusi balunyako oyo anaasinga atukiikirire nti kulunga ani ali fit for the position ani assigned okutandikayo kwasa nwane eri oba saka asooke naye kati balakirawo ebbali bagamba bali mu kwekuba ate kwekuba ngoli kati so for example tulina wano ekiboga abaka mukaaga kifo kya kiboga west beesimbyewo bonna bali qualified era basaanidde okukola ki okwogera mu parliament naye tuleeta abo ne bajja ne beeyanjula eri abo for example power kati abantu bawulira nga boogera buli omu okuba beeyagaliza Museveni naye yaplantinga mu bantu nti abantu balina kuvuganyizibwa bw'ajja ngwe bagamba oyo alina kubeerako paka kati mu bufu bwe bumu bwenjawo okubuliza ekibuuzo ekirala ogambye nti waliwo abeesimbyewo mukaaga kifo ky'omubaka omusajja agenda okukiikira kibuga west kyokka ng'ate omubaka omukyala abaddeyo era akyali mu palamenti akaseera kano ye tetunaakulaawo wa national unity platform yena yina amwesimbyeko kati awo ne kireka ebibuuzo mubamu kuba amalowoozi gawulikika nti mulina be mwagaliza ennyo ne be mutaagaliza nnyo ye mulekawo abala nga mbesimba kama yanza ekisooka nsooka enterezeemu katini kwera mpulira eyo nga abantu bose gye tutambulira nga boogera nti ekifo ky'abasajja terina ekifo ky'abasajja mu ggwanga lyonna lwa kifo nga ky'abasajja kibajje abakyala balina ekifo nga ky'abakyala nti umane omupeeso agawumane empinga musajja but on all positions president vice president otwabula mulonde naye MP omulala chairperson mayor chairperson si wanu asobola okubeera omukyala asobola okubeera omusajja era wano ekibogo olaba yabasinga bagamba tulinawo banaffe tulina bukirwa Evelyn tulina Grace Kakoza bagamba lwaki tunavuga ku kifo ky'abasajja but we are changing the status quo endowooza y'abantu okujjamu ekyo nti ifo si abasajja so ofuna chairperson kiboga kya district chairperson nga mukyala so ofuna mayor kiboga town council nga mukyala botule ifo bintu byabyeko tuliye mukono namboza abadde ifo kya mukono municipality ebisanja embanga lyonna ifo council za kifo kya bakyala botunja wano bukoto namuga ali district namuga labide bukomansi I'm forgetting namuga jali na ifo at west maogola north maogola south maogola east nazo nazili mbakyala walo katesi kutesi yekale sono mtani wa Salimu Sale waliyo oyo omukyala namugofu wa NUP bene acha so endowooza gandi ifo yabasajja eyo kyo nkyamu nda kucha kyombuzo ekibuzo kya mbanga Kati teyesimbibwako gwetotyamu kaya Christine gwetotya kikyatakoze omukyala abaddewo sawa myaka jina tugenda mwaka gwa kutaano bomugeraganya ku babaka abali mu kiboga ebbanga lyonna tugeze kuba beeyita abasajja abaliwo teri amusinze kuteesa mu parliament obubaka abakyala abali mu parliament tasuka abaka bana abateesa ne babaka abana bayinza bamukira nesibuka sandi bamukira abula ajja nga enamba 2 usi enamba 1 nalisa nasatu nga abamusinze kuno bebani prime minister kubanga yafuna mukusogogera olina bbanja ebano mbako bana mbozi kanali okadaka wazin he is so close to that boda wana ekiboga tino mbaka wa NRM mutumba tunane Dr. Kefa Chwanika bobasa bayiro wazira ngeje bali abasajja babadde bali voko bogera naye ubale mula kungeje efuna oligalika furumamu mukama waffe mutumba bwatabeera ku namba last esembayo kubeerako abala waliwo wana ab'ekyankwanzi tinayo bingi Patrick Joel abo nga balina bavuganyiza eno ono nakwatibwa ennaku twalina munaffe mugenzi Segenya mukama wegomeza kulema ekisa ne Alan Sewanyana nga bali mukomera baleeta abakulembeze abasize okukola obubi nga bavuga Segirinya omugenzi Alan Sewanyana mutumba eba comparing abo kati nojanga kayabeera wano bwabaka 10 buli lutuwa tasuka abaka 10 abaka 5 2 mwenda abeera awo
mubaka 10 takanga otavukanga abantu ba 10 okukuteesa endala kulondoola migaso gyabo bukuba kulondoola mikola za gavumenti azikoze bulungi tumulaba buli kaseera n'omulaba ngali entunga mugundi emwanyo gye batumbaka ngataye entunga munga alize kulaba kyeyo namulaba eno ngali masanyalaze gweri amasanyalaze ngali alambula wana ekiboga enguudo alengirwako wano ngali ne tractor emunguudo ngali biza segeza ebyo oversight lwaji koze bulungi lobbying ibya bikozeeko wano waliwo nasho abaana abatona abakyala ebabera omukisa mu kusoma company wajita ebera I'm forgetting the name of the company na lobbying yawe basome ebyalaani ebyemikono beira Uganda yes beira na lobbying ya enteekateeka efaana bwetyo najja wano Kiboganga district agulidde abantu abafunde abantu pikipiki basokolera yomu kubayizinga bano pikipiki ezimu ezindi nga zaabaka nga zikola emirimu seje kimira gyokka abaneje gwanga yonna yes sir ngayo alina kiwosa eyo sako y'abakyala ayimidde ebintu bingi emiti mega kawo ya lobbying mama kits nazigabira mukyala lero buto mu Kiboga district si Kiboga town council si Bukomero si Kiboga district ninga agabira atamulaga buli bakyala abayine buto nabasuubira ofuna embuto ngagenda ba mama kits ezo as in mubaka wantomo to the level of ekyo lobbying nendala endala esemayo yakola kyakwisa mateeka amateeka bageza ogaita ye mukyala yayimira ku nsonga z'abantu okubanga babimba passport bamibwa passport okulai kanti babera travelinga abana Rwanda kyekimala naye Museveni ono nga abasuubira okuba naye unyanyo yabaga nga abasuubira okuba nti babadde bafuna naye nga abama passport ye musajja mukale yayimira ku floor of parliament n'abalwanirira kiri ku record kwansadi mawulire gafuna nga mukyala imbalwa yafunenga passport okukuteesa kati sawe no mu kibiina kyaffe ga NUP tetumubanja mwina mulala gomwalabi tumwebaze ye mukyala empologoma ya Kiboga omanyi gweyajjawo omanyi oyo mukyala yali yafuuka mayika nako ngabya nti amonga agamba Museveni ye Katonda ozi ye mwana abonzi ya mwoyo mutukuvu yafuuka Katonda wa Kiboga nga wamaanyi nga mwekonako yagwa alagira na bulagizi nga mulondo ono nente zijja londa amazima ngazironda oyo yakuba ekigo ekyamazima sawe wanga yakuba oli gwane atamuti ajjo kumwenganga ninga tana kya kunenyezebwa ezo core values of NUP zonna zitukiriza bulungi mukyala wantomo taliko kunenyezebwa kati aina kakwene kano ye mukyala yekka mu Uganda yonna ngogasa abasajja saagala kukakanya bakulemeze baffe neka abayido of opposition kabandi bwolowoozaako alina offices ngezako nale mukaya alina office mu Kiboga office 8 nga aziddukanya Enkandwa Kibiga Kajere Bukomero Lwamata Kiboga nale empyeri wano ku Musaalaba gye bayita Kiboga kya Nkwanzi ezazi obunyimu nnyo omutwe ebisinga senteze abakozi abalimu buli office erimu obutebe ne tent ebiyamba ku bantu kubya she has been emiri gy'ekibiina gikolera bulungi nekuba ku pate gye mbaka eri mutizo gamba nti okyo batumye tebamwesimbyeko siga nti tebaagala kumuvuganya naye kale kati bwendowooza nga tuvuddeko katono ku by'omubaka Kaya Christine gwekifo kyeweegwanyiza weegwanyiza kya meya wa Kiboga Town Council naye neyaddako ekifo kino ekya Mayor Town Council Kiboga akirimu omukulembeze mu National Unity Platform okusinziira nga butumanyi abakozi beno so wetwagalira okufuna endowooza yo kiki ekyo kyogamba nti kyosinziddeko okujja okwesimbawo ku kifo kino ekiri mu National Unity Platform muno sebo neyanziza omanyi Museveni yatubika akatambaala ndio nawe bisiba ku Museveni kubanga yabadde ebbanga dene yali yakulira eggwanga lino bina byolabako ebinza okubanga ebikyamu tulowooza ku oyo omutwe weeyo bwetuba mu maka agakyankalanye osobola kulowooza ku muzeeyi agakulira amakaago
tubisaba ku yali yawulisa nti abantu balina kubeera nga tebeesimbibwako bw'abeerawo alina kubeerawo wano tuna kibuga town council ne ba meya ab'enjawulo mbiwulire lwaki mwesimbye ku muntu lwaki NUP mwaki musimbe ku meya aliko twesimbe ku meya aliko twesimbe ku kifo ky'obwa meya kubanga naye mu kujja kwa alina be yakola ki beerajjawo buli ya meya alinawo ba meya Jemba meya Amerigo Haji Sula Sekiwunga musajja wange oyo mwagala nnyo muzeeyi Sula kadi sawa eno kuliko meya Kagali Henry yaliko okikwa yaliko obudde buno naye osaya tugenda okutuka asaya kanajja wali nga tuze ku ballot agenda fuwa candidate ajja kuba taliiko era nga ne candidate ngaffe so tetwesimbye ku ye twesimbye ku kifo ky'obwaki ky'obwa meya segenda kubuuza biki ebitatambudde bulungi mu kisanja kya meya aliko naye nnyinza okubuuza gwe nga ggwe nteekateeka ki z'olina eri kibuga mu bufunze nteekateeka ki z'olina eri kibuga ezo ziyinza okukufuula ow'enkizo okuba ng'oyimira mu kifo kino sebo ne yanze abakulembeze bonna abadde ba meya wano baddemu efunako wadde nti oba FDC oba wakiko NUP yakajja nga bonna ba NRM ne tufuna omukisa ne baveeyo abalaasi Kyagulanyi Sentamu najja kale wabadde otuwa analysis ya Honorable Kaya n'otugamba nti bingi byakoze ebintu abikoze wennekanya obulungi Kibuga Town Council meya aliko bingi byakoze enguudo zizimbibwa amatala ku kkubo kwegali n'ebirala ebirabikako ba National Unity Platform lwaki mwali agadde okujjayo omuntu alinga bw'atyo sebo oli mutuufu ebingi ebikoleddwa ku kisanja kye era kutte naye era tuyimwebaliza era yeebale atugasseeko nga bannakibuga ddala mu Town Council wano ku nguudo ezikoleddwa amataala kibuga kyaka ekibuga kyaka simanyi wano lwakuba tubudde bwa misana wadondaga ekibuga we kyaka kyoyita ekibuga okwaka ssebo bw'olina ogalaba muno oba olaga abandi galadde ku nnyumba zaabwe okay ayinza okuba tasobodde bikola ng'osanga yali agadde obikola naye ate talina busobozi bikola naye buli muntu alina ideas ze tubwenga ffenna kasazibanga byogenda okukola era ideas zigwa butereevu mu manifesto y'ekibiina ate tezirina ezidayivatinga kuva ku nteekateeka za kibiina tukkiriza nti kola ki sebo jangu era sebo byakozeeko tulimwebaliza yeebali byakozeeko byatakoze mutandikirawo naye ffe twagala ate watakoze naffe tukole ki tandikirawo kwekyo tasobola kubeera mulungi omu kati mu bufu bwe bumu tetugenda kukubuuza biki ebyo byalemeddwa okukola kuba oyinza okuba tebyetaagisa kati nga ggwe ayeegwanyiza ekifo kino meya addako biki ebitonotono by'osuubira nti bannakibuga singa abakwesize byogenda obbakola ye lwaki balina okwesiga sebo ne yanziza okoze bulungi bw'ogaye meya addako kifu nze nzirako nze meya addako Kibuga Town Council bwe weeyita bwe neeyita ekituufu bingi ngenda okukola ekibuga kino eno era byensuula okikolera nga Mukama ye mubeezi n'ekisinga obukulu nga kyagonye pulezidenti wange era nwana nnyo era bino bufuufufu buno era kulaba bulabi bitatambula bulungi saayizi na mmino ebyokwesimbawo n'ekibuga naye nawe wempulira nga waliwo ekibulamu waliwo akakabulamu nga Kyagulanyi wange ono gwenjagala ennyo teri kaliro kasateeke bakola kati Kyagulanyi naye ngata kiwogere gatta ku abo abagenda omussa mu ntebe nadde nkyakugamba wano abakozi banadde ba NRM addengawo mu kutunula eri munnamawulire tunula mu meya aliko twawenda nga wa NUP njalo kijoosa okugamba gy'olabawo nga kifu eno eyawukana kuwa meya abaddeko nga ddala oli abadde opposition ono wa NUP nnyo kijoosa okugamba nti enjawulo ekyamazima ono alagira nti wa NUP wanjawulo bw'otula n'osobola muzeeyi Sula notekawo Kagali notekawo Jemba notekawo Amerigo ne bayimirira awo bagamba ndako opposition tekiyinza okubaawula wakyabona tugamba ku bikolwa byabwe ebikolwa biki kola nguudo tezibaddeewo nga meya gaita tebaddeewo nguudo tutambulira mu nsiko baziye kolansi ensi erina okutambula tesobola kwegeraganya ku ebyo emyaka 50 emabega ate omwana abanga abadde wakwavula
ng'atandise okutambula n'ayavulira ku myaka 5 tusanyuka nti yavudde ndogamba nti why kasama ze n'ayava nsanyukira ekyo n'ayavudde after how long kituufu enkulaakulana yeeteekwa okujja teyinza kugaana kujja but how swift yezeemu so omukulu yayinza okukola singa yajja kwakola yajja nnyo okubeerawo naye mu bikolwa ebisukka ekyo n'omulala ataali wadde opposition yali badde asobola okukola ekyo how otugasseeko ekyokulabikanga tuusa agenda kofa agenda yaffe enkulu yakujjako Museveni bwagamba nti Muzaŋŋanda agatta bannakibuga bonna ekyo tukyagala nnyo era twagala abaffe bajja twegatteko naye boza eŋŋanda what is the agenda of okubazza eŋŋanda baali baabulira wa gyoli mu kubagattira nga obatwala wa you must be agenda enkulu ebeeza oba wa LC1 oba MP oba me agenda yaffe enkulu yakujjako Museveni kuzzaawo ggwanga lyaffe litere nga tulina omukulembeze awuliriza mu bantu kati oba tusobola kulaalinga ku ekyo kyobona atujja tugamba tulyanga ki kwagala nekibulamu wano kibulamu okujja kati nze ebintu bengenda okukola mukama wange otukakasa nti gwe nga ggwe emirimu gy'ekibiina ojja gisosowaza akagambo omunnankole yasalawo sikeetuma bwetuumi sebo nesaakugambe mukama wange mbadde mu ssomero ya NUP School of Leadership nga ntendekebwa obukulembeze olwakisona ne bafutu soja aleke balina omutima gw'ekibiina ebategera kye baagala naga beetaaga obukugu naga gwe praise yangu si bakubina ebyokukola obeezi wano nga genda weesimba okuba gwategera ffe naye kati togenda kumala geesimu nga tubadde mu byabukulembeze tubadde kansa tubadde kyagenda natula mu ssomero ne bansomesa Kyagulanyi lecturer Senyonyi lecturer aiswaiswa lecturer baprofesa bangi abadde batuba bakanaabi nga batusomesa saawa eno nina okumanya okwenjalo mu bukulembeze sebe era bwe neetuma nga nti omunyako yasalawo si kyangu it takes boldness okulabika nti ovaayo ng'olina Omunnankole n'ojja ate obeere mu national unity platform tubula batuyiganya baaliwo bakuba Bobi nga akyalina mu kkomera batuyiganya mbeerayo naye bino byennyini okukola nze ekisookera ddala manifesto yange eriko points 10 eri bannakibuga tuweeke ensamusamu 10 points mega points naye emu yokka esinga okunuma era gyensuubira oteekako omulaka ekibuga town council kubanga temuliimu katale abo mutindo central kibuga central market badde okumala ebbanga bajogerako bwegagikola teetaagisa no kinene esi utafaayo bantu wana mulaka gwagala kukolera abantu baabwe teetaaga na kintu kyenye tulina bano basobola tukusponsoringa ensonga efaana bwetyo Pepsi otuna kabaka katale nga katale kaliko tubwa mu Wakiso wakala katale ng'oyinga akatale ka Pepsi akatale ako abatale ga Pepsi just robe that nze mukama yansaasira ntambuddeko bameya bakyali bange siri ku level ya kubeerawo kibu kiboga nasomera kiboga nenensukumamu nkoze emikwano bameya olukagawo bakyali bange twogerezeganya saawa eno mulya nnyama oyo kyali wange ddala I know what it takes okulabika nti sokola ebintu ebikola ki I can lobe era nsuubira sinogera mu Pepsi ne basaba amabaati bitagisa kinoma kuba emiti kizo kutabaka standard nnyo kana government bali mu kuzimba naye tekewe ekisooka kwa government we natandike bali mu kolera senda kana sente za government kola ekyo go lobby for the iron sheets bano balina abantu balina emiti bino fune emiti okola ki okukibuga town council bakola yo obutale ensonga tulina katale kafa akagundi abantu bafakola ku makubo tulina akatale kali ku musalaba kalina mu kyankwazi so watena mu katale ka mubulu saawa eno gwa abantu ku makubo tena gyo batwala make sure tosobola kubata an alternative market atali ku America tuyateka ekibangizi yakyo bino byensuubira nti ngina funa ekifo ntekemu akatale kakamubulu nga tumati buli Tuesday abantu bagenda batunda ebintu byabwe ne munaku zenjerere basoga kubanga ekibuga kifu kiraga okubanga kiyonjo era abantu bajja kuva ku makubo sio ganti bajja kubeera ku ngakolerako tetubagala ko bwagazi wabula ekibuga ekiteeketeeke ekibaza kiri bako n'ebintu ebikola ki ebiteeketeeke togenda beera mu dduuka lya muntu nga tunagolibwa ne bwetuna naye tunaga mugobawo give him an alternative so bwavaawo awo nga mugaye munnange si watuufu tugenda kola tutya bino tulire wali mugalenga era nga buli mwakimanya tutundirawo bano batunda wano ebintu kwakuba batunda ebyennyanja mboga biki kyali ku makubo tuwasirike mu central market nga nteeketeeke ng'eriko amabaati balina obutabo nga n'ensolo basobola ensimbi ensaamusaamu nabula obutale bonna so ebimu ku byensuubira mukama ngo bakola n'ebirala bingi n'ebyensuubira otandikira ku bodaboda balina ebizibu byabwe layisi ya bodaboda ey'ekibuga esobola okuba ey'ebbeeyi hoima bw'otula wano Mityana Mubende ekibuga bana layisi esobola okuba ey'ebbeeyi aba bodaboda but
tebagifuna namu baso emitwalo eno mwaka balwaswagu mu kitundu hoima eri baso emitwalo ebiri tugenda kuleka tugikakanya era mu tena yange aboda boda eteko kukakana pako bitwalo ebiri n'eshungu la sijja bagibawa ate ngeri impacted bagiraba tebana stage ku basimba osanga oli talina stage nati amujjako sente zaki za stage abatukutuku bana stage ku basamba wale eri muduka ly'abantu bana ale sente zibagibwako azin tujja kola ikantu bakola ki tuba bakole enteekateeka esinga okuba ennungi ebyemizannyo abavubuka igabiri mukama wange kale manifesto yo n'ebyosuubira tusuubira nti bijja kuba bya mugaso nnyo gye tuli naye okusinziira ku bemanyiiko mu national unity platform balinga nga basatu abaakalaga interest mu kifo ky'obwammeeya kuliko aliko waliyo ggwe ne banno abalala ne munno omulala kikyo zaako singa kadi tekuweebwa kuba okusinza nga bimanyi nti kati naakugabibwa bwe batakuwa kadi kikyo zaako nze ndi wa national unity platform ataliko kyakunenyezebwa wadde ekyokubuuza nzikirizibwa mu ideology nzikirizibwa mu principles nzikirizibwa mu values z'ekibiina ekibiina bw'otaba mu mazina g'enkima notwagala kina gikoneko totawana genda twagala gikoneko bw'okkiriza n'ogenda mu vetting y'ekibiina kyokkirizaamu nti nze engeri yokka gy'asobola okufuna kaadi okulembera abantu bange enkola yeno gye bataddewo nti ye kitaddewo kigamba you're going to for vetting si kuibwawo kalulu wagala tu vetting abo vettinze singa kakutana ne batakuwa kaadi naye okkiriza ogenda mu process bw'ovaayo ati question yaffe eno gavumenti bakyagamba gigazeetinga eno question eri amaindi 23 ya NUP abula yegamba nti singa banaawo omuntu omula kaadi nga mwesimbyewo nobody wesimbawo independent you're disqualified to be a party member era kaadi ero kyalina member ne kaadi bere kyakola kaadi era bagisiizinga era odayo n'osaba busaba kaadi ero kyali member singa odayo n'okutestinga independent because you've gone against the will of the party era nze nga omwana wa national unity platform batakuwa kaadi tebatampa kaadi kino nkyogera nga wanda ne mu kamera sijja kujja independent kuba nja kuba ndidde mu NUP olukwe nja kuba ndidde mu Uganda olukwe nja kuba ndidde mu Kyagulanyi olukwe sisobola kujja independent abula nja kuwagira oyo gwa n'abakozi gwe n'abawadde kaadi yenna gwe n'abawadde kaadi lwakubeera ate batagiweze bagenda giwani era nsigo bagenda kali lwaki tebagimpa ekyo kibuuzo jakibuuza abalonzi siri ku ground ground kuno kwenzaliddwa mukama wange kuno kwensomedde nasomere ku Light Angels so wali ya change nasoma ku Kibuga Light College novao ku Xavier High School kwenda malira senior 6 niko ngenda ku Bustema University ku Light Angels kuliya eri sebo ate sizomye busomi ala nasomere n'ebyafaayo byako buli wembadde nsoma kasaka kutana ntwala mu kirasi Never to zinaye mu kirasi. So nga manyi nakukulembera. Mpozi ngamusoza si asomesa yomu. Light Angels 2 babuza abali yonze bakulembera sibo. Kibuga Light College 213 ntwa senior 4. Twafuna first grade munga yange. 213 najja ku Xavier High School. Sebo ze yasinga. Tebiri konti chi abula ndi mwana wa wano. Nokusomesa neba somesa no. So I've been here, I have the ground. I believe in NUP, in its core values, the principles and the ideology. I'm learnt enough. Ndi muive chimala. Era mube simbye simanyi. Nduli abulize na echenzikiriza. Ne kuba buyigirize. Mube simbye bonna. Ochaba kiri. Simazibamba chira. So sira bana nsongeza kubanga nyibwa kadi. Mpozi nkabanga gwaji ngambye. Na enze ndaba. Sebo bali bana kugobera gwe. Mpaja kale. Anewagula nagana okumpa. Tweyanziza nnyo Joseph Praise tumuramye nga weyita meya dako tukwagaliza bisima mu biddako byonna tweyanziza nnyo olw'obudde bw'otuwadde era tuli basiimu olw'ebyo ebibuuzo ebitonto bye tukubuuzizza era tukwagaliza ekisinga sebo neyanzege naye akasembayo ke kano bakama bange abatulaba era batuwuliriza tugenda mu kalulu 26 ne kagenda kubeera kalulu kala musike kana akabulijjo tugenda mu protest vote akalulu akokwenda akwekakandagga akalulu ke tugenda okugamba nti mbiganye nganye ensoma embi nganye enfugira etafugira ku mateeka nganye byonna byowuli ebibi kalulu ke tugenda mu protest vote bwe muri guno bwetugaza gokka mumanye nti buli munakyuka nga gyoli simanyi kyogenda g'abantu nga kuno tulemereddwa kanoonye
kalonde kakuume atoka bangi beerawo kulwa nsiyo yagala Uganda yo yagala Kyagulanyi. Nze Joseph Praise tumuramye meya addako Kibuga Town Council era omunnankole yasalawo. Baagala nnyo, baagalira ddala. Tweyanziza.